Newspack channel kwoli ye channel yokka gy'olina okuba nti nate weesiga n'olugambo kw'ossa n'amawulire agaba agaguddewo oba agatambuzibwa ku mutimbagano. Kati sooka obeere nga vidiyo eno gimpeera like tubeere nga tweyongerayo. Tutandikidde wa Winnie Nwagi munange ono tasabula ne basabula olaba akakkanyiza makona omanya bumanya nti no munange Winnie Nwagi tasaaga naye avuddeyo n'atabuka. Atabukidde ki? Akatambi kaakano. Very arrogant, just manipulating njagala ate nkyogera nga bwe kiri. Abantu bamanyire okumasaaginga egos zaabwe ate nga kiri among that kind of person. Abantu tuli banjawulo, different mothers, okutegeera, you know, twazaalibwa in different families. So we cannot be the same. I cannot be like you. You cannot be like me. Yeah. So I am who I am. Respectful. Because I don't better not to send you another story. Mukambe that evanti ebigambo byammwe nze nga mbasanga nekyekiri ekifaananyi ekifaananyi abamanyi ng'omulungi gyendi ng'omulungi then waliwo abaagala okiraba nga ye ku linnya lya Nwagi ayagala kuteekako kibi. It's okay. Tebali bakozeddeko nekirimu tebaŋŋamba nti ndi arrogant. I'm not arrogant. I'm just open-minded. Kinnuma naye sina kyakikolera kubanga kijja kubaawo paka kubanga abannayuganda bwe bakukazaako ekintu kikubeerako paka. Lwaki teweetaba mu nsonga z'abayimbi bantu ba corporate oba gavumenti corporate tolina kirekintu buli wabeerawo ekintu omuyimbi ekikwata ku muyimbi oli muyimbi kweyogeza nnyo nnyo kiri muntu yeefuutiwo nnyo mbundembeera buli kimu mbeereeko n'ensonga gye nkyogerako oluusi mbeera eyo ewange nga nina byenkwasaganya ng'omuzadde nga bino sibiriiko nnyo tegeera nga ngenda ogenda ku social media yange nga mpa ku music wange ayimiridde atya nkoze ntya kisenzizaako kitegeera ebirala nembirekera abantu abalala babikolamu. Kitegeera waliwo abantu abasingako powers besirina powers eyo zisaba nti ate mbukiwereko anayikiganye kize wano. I'm not like that. Anyway, Oliver Dikulujja nabakuba embaga kulujja navaayo dda first of all sisula waffe nepangisiza navaayo dda so simanyi kyemutegeeza nakuva ku lujja ate bw'oba oyogera ku bufumbo buli omu afumbirwa etime ye ng'etuuse bw'oyagalira wonna olaba ng'olinga akuliridde nti weetaaga obufumbo. Myaka ki gye baagamba okufumbirwako? Nwagi oli myaka ogibakwatako emyaka gyange just know I'm old enough and buli wengattako omwaka it's a blessing. Kitegeera ate njagala n'okuyisaawo kino point eno muvumanya abantu emyaka ne mbeera ku bayimbi olina emyaka gino so what? Okitegeera omuntu n'akubeerako emyaka gyo it's a blessing. Ate ayagala kukula olina okufa. As simple as that. Why are you celebrating birthdays if you don't want to live? You don't want to, you know, get old like me. Kitegeera emyaka gyange toyagala gituukako gwanfuma obukulu. Kitegeera it's a blessing. Whenever I add another year, it's a blessing. That's why people celebrate, you cut cake, you know, you do all sorts of things to celebrate that. Waliwo abasiza nga bato. Stop making people, you know, feel bad about their age. N'okujogera nti bannange I'm 40 oba I'm 40 waliwo aba 40 ndowooza batya n'okujogera because you make them feel like old age is bad. It's not bad. It's good to age. No, kinyiiza bwe ndaba n'abantu abalala, not only me, n'abalala mbalaba social media nga weeyisa bwati ng'emyaka bwegiti. Excuse me, buli omu ali wa ddembo n'aba 20 mugenda kutuuka mu 30 ate nga mujja musinika ebinyombo amaya older then lwatodde ebbali n'ovuma abalala who are older than you. Age myaka nga bw'olaba 1. Oluvannyuma lw'amakono okuba nti no yaweereddwa ekitanda kw'ossa munange n'ebyokwebika avuddeyo n'abeera ng'ate akudaala avuddeyo n'abeera nga asekerera abo abaali bamujeregera ekitanda. Akatukuwe akatambi kano. Uganda mulabye ennaku nenaye nalaba nga banzinyogera naye bw'otunulako bwoti mugundi zaabwe muprofile picture ne video zaabwe abamu bali mu kyalo basobola kutaka wali abamu kati njala mbabuulire kati mbabuulire ensooke mbalangire
abamu basula mu buddeeka kamange kakati ng'ekyo mpadde kiina mukatu mukamange jamu naawe nkuyigirizeyo buli sitoke ayiraka mukamange jamu naawe abanakuge muvenabo sokoberenga video eno munange ogimpeera like kubanga mawulire mangi ag'enkyalina ate era oleke obubaka bwawo mu comment section ku mawulire ge tuli mu kuba nti nno tukuwaako twagala okubuuzaako ku Naabirye Justin webale kuba nti nno mukwano comment section ogikozesa bulungi ate era ne twagala okubuuzaako ku Adija naawe tukutumiddeko twagala okubeera nti nno tubuuzaako ku Idi Mubaraka nawe mu comment section etobulamu abalala tugenda kubeera nga tubakonako amaaso okkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo Tamale Mirundi Junior munange avuddeyo n'abuulirira muganda we okitegeera abuuliridde ani abuuliridde good president we Makerere twogera ku Churchill Sentamo oluvannyuma munange lw'okwogera kwe olunaku olw'eggulo bino n'ate Tamale Mirundi Junior byavuddeyo n'abeera ng'ate amuwabula Churchill amagezi ge nandikuwadde kakkana va mawulire kera okola interview taatawo alisigala taatawo fa abaffe munnange baatuvaako naye wootegerera omugaso gwa taatawo ng'amaze kuva mu nsi eno buuza ffe abakiyiseemu omwana wa university oba okyali mwana muto nnyo okuba nti olina mu by'olimu kubanga omwana wa university ekintu kyokka ky'oba otunuulira kuba kusoma abo bonna abakuwaga nti ovume taatawo Chairman Nyanzi be balabe baabasooka kubanga ekyo si kituufu olina okuba nti ofuna guidance okuva ewa taatawo kubanga taatawo ye muntu yekka kwosiku n'akwagaliza ye muntu yekka asobola okubeererawo nga balala bavuddewo gwe Kyakiruka nkubuulire no social media ogiraba people don't care abantu balaba abantu nga bakola ensobi tebabagamba bano abakubira emiziro olwaleero be bantu be bamu abagenda okusekerera kubanga obwo obwagirudde president bwoliko kintu kitono nnyo kubanga si gwasoose Makerere yakaba ne bagirudde president 89 bonna bamaze kuyomba n'abataata baabwe so Kyakiruleka abantu baleme kuwabya you are still a very young man to separate from your dad and the day your father will live in this world oyinza okugenda ku malaala ago oyagala okwogera naye nga tekikyasoboka oyinza okutuulaawo nga taatawo yafa oyagala omukubira essimu naye nga tekikyasoboka muvubuka kakkana va mawulire take a pause and read your books bano abantu abasinga obungi boogera bwogezi naye tebasobola kubeererawo wadde eddakiika taatawo Chairman Nyanzi n'owaba teyakuwagira mu kalulu yakuzaala yakuweerera ebyo tubyerabiranga mu nsi paabyo ebikulu obwagirudde president buggwawo bwa mwaka gumu omulala najja so ge magezi ge nandikuwadde ekyokubiri ekyokulaba President Museveni si kibi era nze si kyendiko kubanga President Museveni ye president w'eggwanga lino jjajjaffe so ekyo si kibi naye goberera taatawo byakugamba kubanga yalisigala nga taatawo era yakwagaliza mu nsi eno ffe byonna byokola ebimu twabikolako naye right now twejjusa kubanga ebintu ebimu omuzadde kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno era Kyakirubuuza abatabayina nga baafa be bajja okubulira the pain they are going through that there are things that happen when you want to talk to your dad but you cannot naye gwe oba omuyina ng'omuzannyisa ekisembayo buuza abo abakuwagidde oba bo bataata baabwe boogera basobola obbaddamu kikulu nnyo ekyo
bwe tweyongerayo munnange mukyala w'omuyimbi Dax Cartel twogera ku Momo 19 tebamuli bulungi. Lumbu yavuddeyo n'abeera ng'amwabya nti munnange Momo 19 yatandise okukola ate ebya Fifi the Queen mbwe eby'obufere si byaffe nga ba Newspark Channel. Twakugamba nti ffe tugakuwanga ate bwe tugafuna tugakukuŋŋaanyiriza ne tubeera ng'ate tugakuleetera mu kifo kimu yeno channel yokka eya Newspark Channel. Katukuwa katambi ka Lumbuye munnange ng'ate aleeta bwino ku Momo 19. Eby'okwogera ku bantu no si embeera yaffe naye waliwo ekintu kisukka kati njagala kavidiyo kano mukampere muganda wange bayita Dax Cartel. Dax Cartel wonna wooli oli komedi munafu lwakyukakyuka naye mukyala wo agenda kukoleza ebintu yeetaba mu bizinesi ez'okutambula ezoga nti atambuza bakafuna viza naye tatuukiriza mirimu gye. Kati lwaki tuvuddeyo okumwogera kuba ensonga nti tujja kukkiriza ate kubba komedi waffe ayagala ekyukakyuka ate mukyala wange eteeka okutwala ekisimbi kye. Kati nkulu Dax Cartel nga nenda kugisi mufundize okusaba otegeeza mukyala wo Momo 19 akwate ssente za komedi munnaffe Masaba Faustin gye yamuwa $7,000,000 n'essente zigwamu amuddize ssente ze kubanga tinalendalina saaviisi za viza ze yamusuubiza ssente n'azirya nga tazimuddiza mukyala Momo 19 nga nenda kugisi mufundize bw'oba osobodde okubba omuntu ali somewhere popularly known nga activist ate ng'ali related mu biriivu ya bbaawo munankyukakyuka kitegeeza batamanyikiddwako wadde abantu ababeera 1,200 mu Uganda obakoze otya. Omukyala ono ye Momo 19 mukyala wa Dax Cartel omuyimbi munankyukakyuka naye oli mukyala we. Mukyala gwe ngenda kukusaba nga nina bugisi mufundize saagala nnyo kola violence olwali olunaku lwakutaano nkuwadde mpaka lwakusatu ng'okutessereza omwami ono zimuwadde otherwise bw'otazimuwa ngenda kukuteekako drone zange nyinza n'okuleeta abalala abiwappa abatamanyikiddwa ku muntu naye nenga okuba ku bbeeza wano. So ekitwagala kwata miliyoni za komedi waffe 7 zimuwe nga nina bugisi mufundize nga tetindagenda into details omanyi kyensobola okukola na buli kimu okimanyi kyensobola okukola. So Bao is none of your business. Naye abantu bamutuukirira abeeko kyayogera omanyi abasajja mubinengedde mufugamu abakazi birege mufugamu abasajja ne mbateeka bulijja nga tasobola kuvayo kwogera. Si taipu y'abasajja abo abafugibwa abakazi no olwo respect women nengera kugamba kwata ssente za Masaba Faustin nenda bugisi mufundize tomanyi baana engeri gye bayise mu struggle bawandiddwa bakubiddwa ebiko ng'ayagala kulabirira famire ye abeere bulungi. Nkuwadde mpaka lwakusatu ng'ozizza ssente za Masaba Faustin $7,000,000 buguwa bwe zigaana ngenda kukolako surveillance oyinza n'okudduka mu Uganda. Nkidda Momo 19 komyawo ssente za Masaba Faustin nga bugisi mufundize olwa lwakutaano olina olw'omukaaga olw'essande mande lwakusatu. Ennamba yange eri public emanyikiddwa siteeka nnamba buli ekijja kyonna nkiddamu. Eyagenze mu ddwaliro okuba nti nate ajjanjabibwa twogera ku Honorable Shamim Malende yandidduka mu ddwaliro anti bali mu kumukola bye baakola munnange omugenzi Ssegirinya. Omugenzi Ssegirinya mbu munnange naye we yali mu ddwaliro munnange waliwo abaali balamuza ekifo kye okitegeera nno n'atandika okuba nga yeeraliikirira akafuba katwala. Kaakati nno bye biri ne ku Honorable Shamim Malende ate olowooza abantu tebatandise okubeera nga balamuza akafo ke. Ani alamuza ye munnange Namukasa. Namukasa ono ow'olugambo gwe mwalimu akazaako nti no Namukasa ow'olugambo olufu naye kati munnange olugambo lwe lutuufu. Munnange avuddeyo nalyo kagamba nti mumulabiranga ddala. Bannange omulwadde munaamukutula katubeere nga tukuwa Namukasa. Aktivye mutya mugamba mutya Namukasa wano MP2B Kampala State. Woman MP oba Kampala? Woman MP yagala kujayo Shamim Malende. Empozi mulwadde. Mukosefu. Yes. Yatwalibwa mu ggwanga lya Kenya. Yes. Aga Kano Hospital. Ate Kampala yetaga representation. Olabye otya ntambi? Bale bayogera kusikira enanga wali yaddala. Twabadde twakikuse kingi. Raila.
Jerina Mukasa, whether Nanga no woman empty Kampala Bida Muka. Second mama. Well. Omusajja nnono naye akyalemedde kuwalukagga alinga Cumi walemedde ku Spice Diana naye nno noono omuyimbi alemedde kuwalukagga akyagenda mu maaso n'okuba nti no amulangira obulogo. Tugende mu comment section ddala we mulaba Meeya Walukagga asobola okuloga. Munnange Meeya bali mu kumutemako lugambo oba bali mu kumutemako mugambo mbu yaloga omuyimbi ono. Katukuwe katambi. Nakulanga chao omwapa kasera. Ana. Onzida ina kamanyira timba bali nyagala bali. Yakola posta ngeriko Daudi Muma ngeriko Jobani Bizina ngeriko Kasote ngeriko Kofira ngeriko bonna ngabali. Ninga kushai nao ngema na Kasote nayi. Ekyamu zeri tubiyima bimala bulungi. Ko bali kyaza. Kabula neka ko bali kini tubangala. Ora nabe embozi bagira ko bajibani. Kati nenga walikoga ina ngombe akakuru bamala kuyimba nze nyimba ayindi nenga just naba kuyimba nasoka nanda kanze gale ngayimba kuko ne muganda anima nenga neka sodono kuleke tuyimba kukolechi ngende ko yezo mdogo nnoma nda kuyimba kati kama nedda kubira kushira lo kuti nepakiri bati ndio kulomeka tuleke tuyimba kugende kule nayimba kudawali mukuyimba ko ndaito na mukafo. Yamuna kogenda ku stage nze ngera kusimbula nyinde ameze tutegeera byamani yabanye bandi yeze tutegeera okugamba kirama maki tegeeza yalina stage kumba abantu batulabiye kumanya abantu bomujala abo balaba kuti bali kunjani buli muntu abangagala mu store agenda ku stage ayimba avaya abamazenzi ako masiriye somanyi batakana mwa watu kutegeera okutenga mukaaga bali mukaaga kati nze nengere tuwangala nenkola era ko kasode yafuna nasiri nga apako okugenda kutuwangala nokena bone mbawuyo kasode mubuyo zibire kasode mmanyi mubuyo era neti yayimba ituwangala nze nayimba yobo kati ankera nsanga mu nyendo nga mukwambise bolozi angamba mukwambisa ngamugamba nayo nolugyawo nyambe kusangawo ayamba nakatuuka lukaga naye ng'ayingira yatuukamba kati matayi kuwimba mwanyimba okubirolozeri wakabinyo wade okuze bima byange kwengeri wakami kwengeri okukomawo gwe abana bagibona banange okuŋŋaana ngakupe tayirange nyimu bati akafanyi ngakoma eri mubase naye nimugatuwakwetakettira wano era okiikoro musala tutuzaamu era ekawume ezidamutukola naye omanyi eri ababeere endamutukubakolaki eriwa ekisimanayo neba bikomyawo kumbe yenga omutima gw'omubi agenzera ki agenze mutano era nendwala ebbanga lyonna takubanga kusimyange nga nti ngolabira obulwadde otegedde bulungi banaba basineeko tolina sente neyakubira nagamba naseedeko omutwalo ate olyotya okutegeera. Kamiliyoni akomawo olunaku olwaleero era ssaawa yonna agenda kubeera ng'atonya ku kisaawe Entebbe era munange beetegese bulungi bagenda kubeera nga bamukolera akabaga okitegeera nno mukwano naye Kabaya kyakoze Kamiliyoni akatambi kaaka Kamili akomawo ku lwa mukaaga nkya era abantu basanisa dotemu ebitooke basimbye ebitooke esegu tugakwaniriza Mili kweza ne chapa cha music we Uganda. Oko kulimba kakati kankugambe nekino mwatugamba nga inenju mu America. Nenda banga gwe ba deporting of deportings. Abandi bamujjanja bakomawo. Kamili bwe sebo todduka wano kakati mugamwaniriza. Tugamwanyirizanga muzira. Kale katulinde tulabe ekinava. Ebitooke amatisha gakubiddwa dda. Ngabeni. Twaniza champ. Aine chapa cha music we Uganda. Kati no gamba. Champu wamu. Manye mumumatira kituufu. Ne ate okumumatira kwammwe temumugamba mazima.
omanyi okubuzaabuzibwa kubadde nnyo wano nti abantu abalina abantu bano mikwano gyabwe tebabagamba bituufu babawaana nnyo. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawe mu comment section. Abatwala obudde ne mubeera nga mulikinga videos zaffe, twagala okubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo, ate nammwe abakomentinga twagala okubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Naawe subscribinga ne weegatta ku mukutu guno oba otulaze nti ddala ddala oyagala okubeera ng'otegeera ebifa mu ggwanga lyattu Uganda. Katubuuzeeko kunaabirye Justin Nakitanda Swabra ogamba otya? Agnes tukutumiddeko Musa Kasule oli otya mukwano? Anne Ndagire tukutumiddeko Enoch Akankwandwa tukutumiddeko Mariam Nakato Elizabeth nawe tukutumiddeko ate era katutumiddeko ku Jane Nachanja. Abala tugenda kubeera nga tubakoonako maaso awo. Lwaki nedda? Lumbu yavuddeyo n'abeera ng'ate alabula n'abeera ng'ate atiisatiisa. Good President we Makerere University. Judge will sentamu woddiramu n'okolagaddiba engalo statement against the will of the people and the struggle against your uncle leadership. Statement gy'okoze mu video esembyeyo olwalo ng'okola press conference ebaddemu ekyabadde created ku kyenayogedde yo ogambye nti oli wiringi okugenda mu maaso n'okuweereza abantu singa bana bakulonze bakuwaliza okujja okulondebwa ku ofiisi endala yonna. Already olina ofiisi y'obwa Deputy President etwala omwaka mulamba tujja kuba tumaze okulonda kati ofiisi gyogezaako okwogerawo. Jjukira jjo ku lwokuna nabagambye nti omwana baali bamutaddemu kooni naye ekyo si ekikulu wabula ndi wano okutegeeza mukulu kyaki ne taatawo slight bogus statement against the national platform and our president Robert Kyagulanyi Ssentamu mujja kukulwa ati embwa tesenka tesinika banyi etega mateke mupulebulumbe we yakisiyo maama wo sokonvi taatawo n'omulala gw'omanyi nze kuba tumanyi nja bateekamu abantu ata gwe nyo kitaawo gw'oyita kitaawo nekitaawo abantu aba nja bateeka mulayi nze sikka kibe nga sina kikene nyandiko kyakisirukano ka vidiyo bakakuwa woddamu n'okola bogus statement against the will of people n'okola bogus statement will of the people nkugambye nja kulumba nja kukwatira mu kategori z'abantu bana nyoko sokowudi kitaawo nekitaawo naawe nkubuulira ekyagala emba okuseka ngaetegamba nyo ojja kitegeera yensonga lwaki naddagale bati bakuleke tebatakire nga batekanakikenenyandiki. Lumbu yagambye ne gw'oyita kitaawo. Oba kyentegedde ky'otegedde oba kyentegedde kyategeeza wulira wano. Gwe nyo kitaawo gw'oyita kitaawo gw'oyita kitaawo nekitaawo abantu aba nja bateeka mulayi nze sikka kibe nga sina kikene nyandiko kyakisirukano ka vidiyo bakakuwa woddamu n'okola bogus statement against the will of people. Eza mutabani wa chairman Nyanzi tezinaggwa buli omu azitafuta bubwe. Kaakati ne Sendi naye avuddeyo ku nsonga y'emu katubikuwe. Weebaze ku famire y'Abasenta muti abatulaba leero nkoledde mu bugugu temulaba wano temumanyi birima beeza bwe tuba tumaliriza genda kulaga akasoko ntaddeko famire kirize kaliyo kusoko gisiimeko ogambe nti bannange famire mwayo omwana kuba singa abadde akola bubi singa akoze bubi famire gye wali abasajja abakulu bonna abaava mu famire ya Ssentamu ne mubeera n'omwana bw'omwana nyongera omuwa credit era you have done a wonderful job. Mu nnaku ziringa ssatu olaze ekitali kyanjawulo ekitali kya bulijjo olaze ekinjawulo anti wano njagala kugamba abantu singa tubadde mu nsi ezaakulaakulana essaawa eno singa delegations okuva mu bibiina eby'enjawulo by'obufuzi singa zaatandise dde okwogereza omwana oyo
nti oluva bwoti Makerere otwigatteko kubanga oba olina ekibiina ekinoonya Kalifaaganaga ekibiina kyanga kituuka okunoonya Kalifaaganaga oyo omwana akonze kaalazaawo ajje Busiro South wali yalise bw'omusingi eno Kawempe waggulu Nalukoola oba omugamba ki nakyo kujjako ng'ogamba taata kati kuba taata ajja Kawempe South badde nsaba kankoogere si mu bubi Chairman Nyanzi twawulirako ku omwami Haji Nasa Ntege Ssebaggala ng'agamba nti Haji alagidde muwebe kijja akalulu badde nsaba famire y'abayiiya that vibe that yiyizeeyo Chairman alagidde muwe kyakizirwa akalulu olwabaawa Kijamuse. You bend the metal when it's still hot. Rani Sentale Ogambotya Adija tukutumiddeko omusika wa Kasirye tukubuuzaako Idi Mubarak Ogambotya Mugisha Caroline Duhamada tukutumiddeko Blessing Ogambotya George Lukwago tukutumiddeko Nalunga Harriet Tulyote mukwano twagala atera okusembyayo Eke Isaac tukutumiddeko katuberenga ate tweyongerayo Godfather avuddeyo n'alyoka agamba nti munnange emisambwa gyamutumye ne gibaako okulabula kwe gyamuwadde abeere ng'ate alabula Bebe Cool katukuwe katambi bajjajja baŋŋamba ŋŋambe Bebe Cool baŋŋamba dda naye lwakuba nze mbadde saagala mugamba asagala nafuna budde bajjajja baŋŋamba mayinza bye baŋŋamba bye mbagamba wano buli nkola video wano mba siri ku mutwe mukalu oluusi nange message njifuna bufunyi ndigibawe so bajjajja baŋŋamba ŋŋambe Bebe Cool ajjeyo olutawo lwe ne Muhanji ajja kuwangula Muhanji naye ate agenda kufiirwa osinga Muhanji agenda kwemalawo bajjajja baŋŋamba nti omwana oyo bagenda musibira ekikookolo afundikire nga ne bwagenda wa chairman wa kyalo takyasobola muyamba bagenda muboola bagenda mugobaganya mu kintu kyabwe eyo tisina kindi ajja kuba yeeretedde ebizibu ekintu kigenda mutama kooti okutuuka baga mukkaanye n'etasiba Muhanji neddamu ne bagamba mukolebwe ne bwe muti erina bye yeewala Bebe Cool okusuulamu naye bw'onaagaana n'olemezaamu abasajja bajja kukulemezaamu mu kaseera katono akajja Bebe Cool n'ekikumi kye wajjamu NRM kigenda kukutama sijja kugenda mu maaso nze naye nagaana n'obyogera naye bajjajja bannemeddeko banga byogere kambyogere ngende ensonga z'omwana eyafiira ku ssomero lya Seta High twogera ku Elshama tezinnagwa oluvannyuma lw'oyo eyeeyita director wa Seta High okuvaayo n'abaako byayogera kojja akomyewo buto mu mawulire okuba nti naate munnange addamu okubanja obwenkanya bw'omwana waabwe gwe bagamba nti no yeetugira mu ssomero lino katukuwa akatambi kano tetwagala basuwinga wadde ekikumi kyammwe tetukyagala tetwagala wadde kintu kyammwe twagala ekintu kimu twabawa chance for 8 days tulinda bajje batubuulire nga family kubanga ku ssomero Muyingo twamusangawo mwami Muyingo twakusangawo bwe walabanga tuyingi kubanga Uncle Ronald yaliwo yakusangawo nga wooli n'akugamba abazadde baabwe
Muyingo n'agamba nti obudde bompeddeko mugende mugere ne basitaafu. Awa sitaafu eri accountable okusinga gwe nannyini kino. Yo oba toli gamba nti si gwe ddayiro nga ekintu wakisuula. Lwaki omwana ono we bagamba nti afudde wajjawo kukumbi watuukawo ssaawa 7 ez'ekiro? That's why is accountable. Gwe bw'oba toli accountable nga toli muzadde wa mwana ono n'ojja n'obeerawo omwana n'afa ssaawa 8 ezo mwatugamba ate ne mutukubira ku ssaawa 11 n'eddakiika 4 omwana mwali mumutereka omulambo baguwaako first aid ng'ono Mimwantoloba bye yayogedde kubanga yagambye nti omwana bwe yagamba mbu yeekola ekintu ekitugamba kyateekwa twabakubira mwami Sakoti twakubira abantu abo essimu emirundi nga taata w'omwana abakubira ng'ali nsambya n'awulira nga si mumativu n'abagamba temuggyaawo mayiteeka nzije nga kasenti ddala omwana wange. Omwana oli yali obulamu bwe bwali buli awo nga munafu atasobola nakusiba ddaziini ya mpale kubanga tubedde naye ku dduuka nga tasobola nakuwalampa kikomera wadde omuyembe. Njagala bw'oba lwayessomero nga lyalabako erishama ng'awalampye omuti oba nga awalampa ekikomera ky'essomero bajje batuswaze. Yali tasobola nakuwalampa muti wadde ekikomera. Tabadde mwana muntu alwana n'ebintu. Kati era wabuuliza nti lwaki bazadde be olowooza lwaki bazadde be si be bavaayo lwaki ono yayogera? Awo wenzirirayo nange nembuuza Mimwantoloba yayaza okwogerera Seeta nga bwe mbagambye mu hisitole we ayogeranga. Olaba ye atalina nawe bimukwatirako okuva mu 2004 ali mu Amerika n'ebiri e Uganda tamanyina kale oba abeera Seeta ani eros chairman we Seeta. Twagala atuwendaga muntu kale eri update ya chairman we Seeta atubuulire chairman we Seeta. Okay. Kati nzirayo ku kibuuzo nti nze njogerera mu biti bino wammanga. Ekibuuzo mwami Sakoti nze ndi kojja okikkiriza oba tokikkiriza? Oli kojja nkikkirize. Ndi wakusatu. Mama Erishama yasooka nekuddako mwanyinaze bamuyita Saara nekuddako Kalema nekuddako nze kitegeeza oba kojja wa mwana nekuddako Jozi nekuddako Shoni nekuddako waliwo omulala awo omuwala naye Mukama yamuyita nekuddako Shoni. Kojja ono yatwala Erishama Kasemba y'akalenzi akasembayo. Okay. Mu bino ekibuuzo singa nze ndi kojja Isaawe singa sibadde kojja nandibadde ng'oli mwannyoko oba toba maama? Mba maama oba maama wa mwana. Kakati singa kale tukitwala nti abazadde ba Erishama tebaliwo Mukama tekale nkitwala butwala kojja teyanditutte buvunaanyizibwa bwa mwana nga maama. Kati ndi mu biti bingi nandibadde maama. That's why wendi mwanyinaze teyeetaaga kubaawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri obutabeera na contradictions mu family. Era wano ne ssenga w'omwana ono owa Erishama yavaayo ku social media kwali ng'era ayogera on behalf olwataata kale senga naye mu buntu bulamu n'enkola ennungi eya family eziri organize. Si buli omuntu avaayo. Ninayo bannyinaze abakola ku zi TV naye teboogera ku nsonga eno lwaki nti eyo si jjute yaabwe jjute yampeebwanga nti as a family. Okay. Era nali nabeesonyiwamu ng'era njagala ndabe nti bafunamu ssenga w'omutima ku bye twogeddeko babeere answer. Kino nkigamba mu bigambo bye njogera. Mukyala Namulondo head mistress twamukubira essimu ndowooza yasembayo. Ffessebo pa babadde banoonya abantu abo si be batunoonya ate abandi badde nga bagaba accountability. Twakuba essimu nga ndi ne taata wa Erishama mwami Sesaazi Robert n'amukubira n'amubuuza mukyala Namulondo tuwange muyina kye mwafunyeewo ku mwana oyo
manyi omukazi oyo ayogeza aswitiisinga olulimi munnange naffe tulumirirwa wamu naye tetunnazuulayo kintu kyanjawulo essimu zaawerera ddala ng'essimu nnya naye neyasembayo ndaba nga yenjogera ku bibuuzo bye tubaweereza nga tebalina ansa bye baleeta n'amukubira essimu ya mukyala Namulondo n'amukubira n'agissa mulawudi n'amugamba mukyala Namulondo ebyo byonna tubikubaddeko naye badde nsaba mumpe ku footage wa 2 weeks before ng'omwana ono tannakola ki tannafa era mutuwe ne ku footage bwali awo wakati kwolwo olunaku olwasembayo nina kyenjagala okulaba bwete ettambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku news pap channel sooka obeerenga vidiyo eno gimpeera like mukwano webale kutugoberera leka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo ate era teweerabira kuba nti nno osubscribinga abagibeerako mwena tubaagala nnyo okitegeera ne ttiimu Kamooli tubatumirako nnyo nnyini ddala mwebale kuba nti nate mugoberera news spark channel beera bulungi weeraba nkwagaliza sabbiiti ennungi eri bakwano baffe aba Adventist.